Ettaka, bannamikago, ebyenjigiriza, ebyobulambuzi, obwegassi, emirimu gy'ebitongole naddala ne mu nkuluze wamu n'ebyempuliziganya. Tusuubira okusaasaanya obuwumbi 2,009 n'obukadde 126 mu mwaka gw'ebyensimbi. Nga bwe kirambikidde waggulu, ebyobulamu, obwegassi, ebyenjigiriza, okukulaakulanya ebyenfuna, okusiga ensimbi bye bisinze okuweebwa ensimbi. Kama wange Sipiika nzikiriza nkumbe wumbe. Kama wange Sipiika, nga nno bwe nalamise nga ntandika embalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 yeesokere ddala munnamusaayika empya ey'emyaka 5 2023-2028 ensimbi amakanda mu kwolesebwa kwa Buganda mu lukiiko. Embalira n'ensimbi amakanda mu makatala agali mu nnamutaayika eno era tubakasa nti egenda kusima empagi ey'amaanyi kwe tunaasinziira okuggusa olulimi lwaffe mu nnamutaayika y'Obwakabaka. Ssebo Sipiika, kantwale omukisa guno okwebaza mu ngeri enjawulo bannamikago b'Obwakabaka olw'obuwagizi n'okukolera awamu mu nteekateeka zonna eza kukulaakulanya Buganda. Era tweyama nti tujja kwongera okukolagana nabo mu kaweefube gwe tuliko okuzza Buganda ku ntikko nga tutambulira n'okuŋŋaanyizibwa enteekateeka nnamutaayika empya gye tugoberera. Oweekitiibwa Sipiika, Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka akulembedde n'okulambika okulungi Obwakabaka bwe mu ngeri akulembedde n'okulambika okulungi Obwakabaka bwe mu ngeri erengera ewala. Tumwebaza nnyo mu ngeri y'enjawulo. Kino kituyambye nnyo bulijjo okutambuliranga ku kulambika kwe okutuukiriza emiramwa gyaffe gyonna. Katikkiro wa Buganda ne Kabinenti ya Kabaka gy'akulembera mbeebaza nnyo olw'amaanyi n'obuvumu bye balaze ng'abakulembeze mu kuggusa emirimu gyonna egibajjanjuriddwa waggulu mu ntebya wamu n'okuteekateeka embalirira eno. Mbeebaza nnyo abakulembeze mu mitendera gyonna, naddala ab'amasaza, ab'amagombolola, ab'emiruka, abatongole, bassentebe b'ebitongole bya Kabaka ne bassenkulu n'abakozi olw'okuba mmwe mwennyini mwe muteeka mu nkola amakatala agayisibwa olukiiko luno olwa Buganda. Mwebale nnyo, mwebale ekkala. Neebaza nnyo Sipiika w'olukiiko lwa Buganda olukulu n'omumyuka we wamu n'abakiise bonna mu lukiiko luno olw'amagezi, obuwagizi ku mitendera gyonna gye tuyiseemu okuteekateeka embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka 2023-2024. Ab'ekitiibwa temujjanga okwo. Abaweereza b'empeereza nabo mu minisitule yange ey'ebyensimbi, okuteekateeka ebyenfuna n'enkulaakulana, mbeebaza olw'emirimu emingi gye bakoze mu kuteekateeka embalirira eno. Tubadde wano ennaku zino zonna nga tugezaako okukola embalirira eno okuggwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama bongere okuseera bya Buganda olw'okuwagira enteekateeka zonna zetubanjulira mwaka ku mwaka. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwolesezza omwoyo gwa Buganda ogutafa. Oweekitiibwa Sipiika, Buganda olukulu olw'omulundi ogwasoma ogumu mu lutuula olwokusatu nti embalirira
embalirira y'Obwakabaka bwa Buganda ey'omwaka 2023-2024 eraga ennyingi ezeesuubira okuba ey'obuwumbi 209 n'obukadde 410 n'emitwalo 62,250 n'ensaasaanya ya buwumbi 209 n'emitwalo 66,110 n'essente 197 njanjudde mu butongole nsaba mugifune era ekakasibwe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Dictor News Uganda tuli mu kikula Buganda osoma mbalirira mwaka 2023-2024. Sere bisinga embalirire omukubiriza w'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Ssebo Mutumba nembeeramu omutaka Nsamba Dr. Aloysius Mbega Magandazi nembeeramu omutaka Lwomwa ow'Ennamu wa Lugembe Sababito w'Ekibulala nemubeeramu omutaka Dr. Kidimbo ow'Ellington USA Washington DC USA ow'ekitiibwa Esther Nasona wa Rocky Mountains USA Paulo Mulindwa Swaziland w'ekitiibwa Professor w'ekitiibwa Fiona Leeta Mubiri mu mbalirire eno ne kati nga bajjanjudde mu butongole nja kusaba ow'ekitiibwa Professor Umaru Kakumba ajje abe yakulira akakiiko ak'ebyenfuna. Ssentebe w'olukiiko mwenna, ab'ekitiibwa mwenna abassebo ne bannyabo Kumba, ssentebe w'akakiiko k'olukiiko akavunaanyizibwa ku by'ensimbi, okusiga ensimbi Obwakabaka, ssebo sipiika, okusemba ey'olukiiko luno okuyisa embalirira y'Obwakabaka y'omwaka 2023-2024 eva okutwanjulira omuwanika wa Buganda olwaleero olw'ensonga zino zengenda okunokolayo amanga. Ensonga esooka zaali ennaku z'omwezi 11 ogwokuna 2023. Omuwanika ono yalabikako eri akakiiko k'olukiiko akakulu era n'asooka mu byonna yayanjula enkwasaganya n'enzirukanya y'emirimu n'eka y'ebyenfuna y'omwaka guno n'embalirira nga bw'abituyitiddemu era ebbaga eryo lyatuwa olukiiko kwe batuula bwafuna ekiseera ekimala okubaganya ebirowoozo ku bbaga eryo eryanjuddwa nga bali wamu ne baminisita abakwatibwako nga bwe bakulwa ne biweebwa akakiiko akatono ak'abakugu budget subcommittee n'okuteekateeka ebirowoozo ebyo ne kakolamu alipoota ey'awamu eyakkaanyizibwako akakiiko k'ebyensimbi era n'eyanjulwa mu kakiiko akakulu. Mukama wange sipiika n'abakiise ab'ekitiibwa ebirowoozo ku mulundi ogwo ogwokubiri byakkaanyizibwako ne tubiweereza akakiiko kaatuula ne kaatuuka ku nzikiriziganya mu mbalirira yonna ey'awamu nga bwe yanjuddwa omuwanika wa Buganda olwaleero. Nga sinaba kuleeta ekisembayo era ekisemba embalirira y'Obwakabaka buno, nja kusaba Oweekitiibwa Sipiika okkirize mu bufunze ntuuse okusiima
w'akakiiko era n'olukiiko era nga bweyanjudde embalirira gye yali etambuddemu byannyonnyolwa bulungi. Ekinkumu ekisooka ku mbalirira eno olw'okuba nti omwaka gw'ebyensimbi gwali gugwako nga bakitegeera obulungi, emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gyali saba olukiiko luno lusiime bakulu waabwe, saba olukiiko lubasiime olw'eddimu eddene lw'entula zaali nnyingi nnyo. Era mu bufu ebumuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika wa Buganda, era nga y'emirimu eno nga embalirira eno tennaba kututaayika, kubanga toyinza kukola mbalirira ntuufu nga toyina nteekateeka. N'awamu era ng'aweddeko yali alina obuzibu obujja, era akakiiko ako akakola ku nnamutaayika nako keegatta wamu olukiiko commission n'akakiiko k'ebyensimbi ne batuyitiramu mu miramwa emikulu ng'omuwanika bw'ajanjudde ekikwata ku nnamutaayika. Era embalirira eno nga bwe bajanjudde, omuwanika bw'ajanjudde yeesigamiziddwa ku nnamutaayika omujja owa 2023-2028 amakatala ng'omuwanika bw'abyanjudde biri wakati mu nteekateeka y'ebyenfuna y'omwaka ogujja. Embalirira y'Obwakabaka bwa Buganda ey'omwaka 2023-2024 nga bwe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Profesa Omulamwa ow'ekitiibwa nsaba abakiise wabaayo asemba ekiteeso ekyo Ssebo Sipiika, oluvannyuma lw'okwanjulirwa embalirira eno ennungi bw'eti